bamulete mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oyagala na kunsinga buwanvu mwana wange. Mukama yeebazibwe kegamba. Bandetera omugole omukyala n'engalo n'enduulu. Kati baba bayina we baakyama. Sinamwawo katono, wenyenyemu katono, gundi ndichi obadde ki? Nawe wenyenyemu obadde ki? Mukama yeebazibwe. Gwe bw'otunuulira abagole bano n'olaba ewakyama, obuzibu bubeera ku maaso go. Katonda yabawunda ebbumba lyonna n'abimalira. Yongera Yesu engalo ez'amaanyi. Bannange tugolole emikono gyaffe. Mukama tusiimye erinnya lyo. Weebalula okusanyusa dadi waffe Tom Mugerwa. Mukama taata omwana ono n'abeera ng'agenda kuva ku luggya mu kitiibwa. Ate tukwebaza Mukama w'abaami olwa Ryan. Katonda wange naye akuweereza n'alindirira Katonda ebbanga eryo nga taliiko bbala lyonna, ng'alina obujulizi taata obukwatikako. Kati nno Mukama tubawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tubasabidde ekisa kibeere kingi mu linnya lya Mukama Katonda w'amagye yawe. Twakulaba Mukama ku kwanjula kwabwe, twalaba omukono gwa Mukama nga gwaliwo. Kati tulinze embaga eno Mukama taata, tuva mu maanyi nga tweyongera mu maanyi, tuva mu kitiibwa tweyongera mu kitiibwa. Tusabye omukono gwa Mukama Katonda w'eggye gwe guba gutuukiriza kino mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi. Tubasabidde okuganja okuva eri Mukama, era okuganja baganje n'eri abantu. Tusabye emikutu gy'obugabirizi byonna byonna Mukama bye twetaaga, ba service provider be twetaaga, obugabirizi obungi bwe twetaaga. Embaga eno erina okubeera okwolesa ekitiibwa kya Katonda. Dadi alindiridde Mukama ebbanga ddene ne mami. Ekitiibwa kya Mukama kirina okulabisibwa ku baana bano ku mukolo gwabwe, era tuyimirira mu buyinza obwatuweebwa. Bano tubawonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, tubawonga n'embaga n'enteekateeka zonna wansi w'endagaano y'omusaayi. Tusaza buli lukwero n'olw'omulabe abange esazaamu emyoyo gyonna egijja girondoola. Wandibaawo amaanyi g'eddogo, essaala embi, amaanyi g'abannabbi b'obulimba, abantu abatayagaliza, byonna tubigaana, tubikutula, tubimenyaamenya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Emyoyo gyonna byonna bye baayogera, byonna bye baalaamiriza, ebyali bigamba Ryan tali wasa, nti oba nti Ntendo talifumbirwa, tusazaamu buli ndagaano, tusazaamu buli kyayogerwa, buli kyonna eky'obulabe, oba byoto bya bulabe, oba bigambo bya bulabe, essaala ez'obulabe, byonna eby'obulabe gye bali tubiganye, tubisaza mu lwandagaano ya musaayi. Era nga tulangirira omukono gwa Mukama kubo, tubalangiriddeko okulaba ekitiibwa kya Katonda, be bayingire mu kusanyusibwa mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Bana yongera Yesu engalo ez'amaanyi.